Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe atambula naffe ate naba kubanga osubscribinga kkirira wansi awo laba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification nga bulijjo nga bwentera okugamba ojja kubeera omu ku abo abanaasookanga okumanya nga tutaddeyo kakati ngenda kuwa wano obutambi waliwo olutalo ku social media olukyagenda mu maaso ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka bangi babadde babanja okulaba ku Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu wabula emabega kawe ekifaananyi ekyafulumye abasinga obungi tebakyagadde era balina ebibuuzo bingi nnyo n'enkudzaako ko n'emabega ku butambi bw'abamu ku bakungu abakiika mu lukiiko Emmengo nga nabo batadde Katikkiro ku nninga nti ffe abeesobola tesobola kulaba ku Ssaabasajja Kabaka n'abalala bayogera ebigambo bingi nnyo ngenda kusooka nkuwe butambi buno then oluvannyuma zijje tubeere nga tweyongerayo sooka owulirize bino. Tulina ennyonta y'okusisinkananga Ssaabasajja Kabaka oba oliawo n'amakula ne tugaleetanga buli lwe tumusisinkananga. Nange munansonyiwa neegatse ku ttiimu Kabaka aluwa nange kati njagala kumulabako. Kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako oba oliawo ne tuutwalyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola. Omuntu yenna bwe yeefuula okumanya ebifa ku Kabaka okusinga nze Katikkiro Kamalabyonna omwegenderezanga. Njogera bwe ntyo kuba Kabaka yankwasa Ddamulanga mwenna mulaba n'agamba genda onfugireko Obuganda. Mwami Lumuyazze n'asomera ebitabo 15 nga Kabaka ne mu myaka egyedda baamubanjanga abantu okumulabako. Abantu abakungu ne bamugamba tolabikayo. Kabaka n'agamba bantu bange nteeka okulabika kati nange njagala kulaba ku Kabaka. Naye oli n'asinziira ewuwe ne yeefuula okumanya ebifa Kabaka okusinga nze Kamalabyonna nga tomanyi na bimufaako. If you don't know Katikkiro wa tomanyi Kabaka kiriwo gamba nti nange awo sategedde he's my boss yatambudde nze nga simanyi teyagenze namukubira ngatto. We must get explanation. We must. What happened? Ate tuteekwa okubimanya ate sifuddeyo nze tebakyankubira bigambo nakirowoozezaako nzenze. Tusabire Kabaka waffe bene tumulage nti tumwagala tumulage nti tumulungirirwa naye nga tukikola mu ngeri ey'obukkakkamu mu ngeri ey'abantu abakufa. Oli ne yeefuula okumanya ebifa Kabaka okusinga omwana we gwe yeezaalira. Omwana owa Kabaka n'abagamba Ssaabasajja Kabaka antumye okubalaba gwe n'otuula wali noweekapa noyogera ebintuntu. Olukiiko luno luliwo mu nnono era lwatondebwawo okuyamba Katikkiro ne Kabaka okudukanya Obuganda. Tulina ebibuuzo bingi ng'abakiise bye batubuuza naye Katikkiro bw'avaayo n'atuwa amawulire ago aba alina engeri gy'atuyambye okuddamu ebibuuzo ebyo. Naye njagala okuva waggulu nga nteesa bwe nti okuyambako Katikkiro n'abakungu ba Kabaka naffe okuwona ebibuuzo ebimu ebitubuuzibwa nga tuli gye tuwangaalira. Mbadde eteesa nti ababaka b'amasaza n'abakulu b'amasaza baweebwenga omukisa mu mwezi waakiri omulundi gumu buli ssaza oba bagagasse amasaza 2 oba 3 nga bagasse naye tufunenga omukisa ng'abakiise naffe okusisinkanangako Ssaabasajja Kabaka ne tukiika gyali ne twogerako naye bwe tuba nga tuzzeeyo gye tuli tuba tuyambako Katikkiro okuba nti tugamba abantu nti ye naffe Ssaabasajja Kabaka twakoze eki
twamulabyeko gyali ateredde ntende. Ngambye Ssaabasajja Kabaka alina obukosefu, alina embeera gy'ayitamu etali nnungi, naye mu Uganda waali tali Namibia nga bwe babagamba. Mu Uganda waali yabadde mu Lubiri e Mengo ne bamujjamu, bamugjeemu ku Lwokuna. Bwe babagamba nti ali Bulaaya, ali luddawa, abadde mu Lubiri e Mengo bamujjamu Lwakuna ne bamufulumya. Balina eyo gye babatwala ku gundi ku oba Bugemu Paaka gye babakubidde ebyo ebifaananyi. Tandika okugamba ali mu ddwaliro, bakubuuza ddwaliro ki tumulambuleko. Nekyo Katikkiro teyakitegeera. Bw'aba yakitegeera yanyooma eyamukola ki, eyamubuuza, naye mu kutegeera okwange teyategeera kyamubuuzibwa okusinziira ku nziramu gye yakola ki, gye yamuddamu. bano abantu tebamanyi Mayiga akola ng'ani olwaleero. Bo bwe bajja mu lukiiko balowooza nti boogera ne Katikkiro ajja ensonga mu Lubiri n'azibaleetera ne baziteesaako ne zikkirira mu bantu wansi ne baleeta ebirowoozo ne bidda eryani Erya eri Ssaabasajja Kabaka. Bo bwe bamanyi. Kakati oli waabwe era mu ekyo obulimba we bujjira. Naye ono ajja n'abuuza ekibuuzo ekyali tekiniko. N'agamba naye yeesobola atasobola kugenda n'alaba Ssaabasajja Kabaka. Naye yali tagamba nti ayagala kgenda. Yali amaze okukakasa nti ono byabagamba abalimba. Okuvaayo okubuuza nti eyeesobola tasobola kgenda mu ddwaliro alabe Ssaabasajja Kabaka, yali already ategedde era ng'amanyi ono byabagambye nti Oweekitiibwa nti Kabaka abatumidde abalimba. Kabaka yali tatumidde Buganda, nga n'abataka tabatumidde. Yamubuuza tetusobola kgenda, nga kitegeeza tosobola tubuulira ddwaliro mwali. Bannayuganda mwenna n'abagala njala bategeeza nti maama waffe Sylvia Luswata Najjinda mugo muyita Nnaabagereka tateekeddwa kuliraana wadde olunaku n'olumu wadde eddakiika n'emu okujjanjaba Ssaabasajja Kabaka mu buwangwa n'ennono. Kabeere Jjunju, kabeere Ssanga lya Mbogo, kabeere Richard Ssemakookiro tebakkirizibwa, kabeere muganda we takkirizibwa. Lwaki? Obuvo n'obuddo obuwangwa butulaga nti okweyagaliza kye kimu ku bulwadde obuluma abantu bonna mu nsi yonna, nga tuyawuddemu nti baddugavu oba bazungu, nti buli muntu yeeyagaliza. Ne mu bukulembeze waffe ow'ennono abalangira beeyagalizanga entebe z'abakabaka abaabeeranga ku Nnamulondo. Abazaana oba abakyala ba Kabaka nabo mu baana baabwe baabaagalizanga okufuuka bakabaka. Era beetabanga mu bikolwa bingi nnyo ebyokuyeekera bakabaka okubatta bateekeko abaana baba balangira bennyini okutta Kabaka nga beekobanja batwale obukulembeze. Ne mbagamba nti abazaana babiri mu mirembe gy'abassekabaka ebiri batta baagezaako okutta bassekabaka. In fact n'omu yamutta ng'alina omwana we gw'ayagaliza afuuke Kabaka. Okuva ku olwo ennono ne bagikyusa ne bagamba nti kikafuuwe omulangira oba omumbejja kabeere Nnaabagereka okuddamu okuliraana Ssaabasajja Kabaka singa aba akyadde waakasujja. Ennono n'ekyuka. Ennono Yes, ndowooza obiwulidde. Bigambo bingi nnyo, tulina bingi nnyo, ebyogeddwa tulina bingi nnyo, ebiddiddwamu Oweekitiibwa Katikkiro n'abamu ku bakungu abayimiridde naye byonna tuzze tubikuwa. Kakati njagadde nkuweeko ebyo tusobole okureflectinga ku mbeera egenda mu maaso eya Ssaabasajja Kabaka. Gwe wenna ali ku mukutu guno gwa Red Zone TV nga tonaba kubanga osubscribinga, saagala omisinge updates zaffe. Nyongera okusaba okukubiriza n'okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification kakuyambako okubeera nga kakujjukiza nti kati Red Zone TV bataddeyo. Nyongera obbasaba mu subscribinge ku channel zaffe empya. Tulina munaffe amanyiddwa nga Nopo Media. Omukutu ogwo baali bagubba naye kati yaguddewo omukutu omupya. Ojja genda ku YouTube yo teekako Nopo Media osubscribinge ku channel eyo ate obeerenga side eyo naye otambula wamu naffe. Waliwo n'omukutu ogumanyiddwa nga Uganda
1 nagwe nyongera okujjukiza okole ekintu kyekimu webali kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira genda mu comment section teekamu obubaka tubuulire ensonga eno gw'ogyogerako ki ensonga ya Ssaabasajja Kabaka kano kensembezzaayo kuwaako ka vidiyo koolaba yalina ebigambo ebimu byayogera naye ng'embeera yali nnungi nnyo era Abaganda bandibadde baagala olunaku olwaleero okulaba Ssaabasajja Kabaka ng'ali mu mbeera eyo nsaba ogende mu comment section ompe ndowoozayo olowooza ebintu bino byogerako ki era obiraba otya gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ku kyonna ky'osinzirako okubanga kw'otulabira nnyongera okubanga nkwebaza okubanga otambula naffe njagala tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga tukyakuweereza ate paka